Tukwanirizaako kiyo Celebrity Jazzy osibyota osizota omulungi wange kyebale gye tussako engalo ng'olunaku lwaleero tukuleetedde amawulire mangi omuli olutalo lwa Fulfiga ne Shamim Mayanja oba muyite Zubeida bannange luno si lwakuggwa ate luzeemu buto part 2 part 1 twagiraba nga beeyizaayiza tobasubwa tukuleetedde mamizuwe nange ono si musanyufu ka video genda kalabaawo Teddy Bugingo naye alina kyatugamba mu maaso awo ate Brian White atabukidde kasuku ensonga ogenda ziwulira si byangu ate Muzeeyi Kawato naye tetumuleseeyo bingi byogenda okusanga mu ka video kano tosuba mu logo lwaleero. Tutandikiddeko ewa mami Teddy Bugingo ono nga ye yali mukyala wa Pastor Bugingo nga tannafuna makula ono nga ayita abantu akunga abantu bajje ba celebrating muwala we antijjukira muwala we Doreen Gift Bugingo bamuyise agenda kusoma bweru mu Arizona mu America. Congratulations Doreen Gift Bugingo era taleseeyo kalika kalumiriza oba kayogera ng'omwana we bamusuubiriza okulya kasasiro era nga yagamba omwami Bugingo yalowooza bajja kulya kasasiro. Uno mkuleetedde mwerabireko 27th this month mubaga mujje tu celebrating baby waffe baby girl afobwala ngali nyenyonyo genda mu America mujje tu mu celebrating oyo no yali asubirwa ati agenda kulya ku kasasiro kati ali nyenyonyo agenda ali nyenyonyo encha neggulo guno omwaka kachanga gutandika ali nyenyonyo emirundi gye simanyi okitegeera kati ye katonda w'amawanga ye katonda ajjula ensozi ne zitamanya ye katonda ate katonda waba akola ebyamagero talina gwe yeebuuzaako bw'aba akola ekyamagero. So mujje tukuŋŋaanire wamu nga 27 tusanyukire wamu tujagulize wamu Mukama bampere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ngeye tuvudde tuzeko wamizuwe na Kirema nga si musanyufu olw'ebigenda mu maaso ku mutimbagano abantu bavudde ne batandika comparinga omwana wa Bobby Shalom Namagembe nowe Beata Sali oluvannyuma lw'okuba nga balina ebifaananyi bye baafulumya ku mutimbagano nga buli omu agenda ku promu pati kati munnange aba social media tebatudde bavudde ne bateekayo ebifaananyi byabwe nga baba comparinga nti ani prom queen. Kino tekisanyusiza mamizu avuddeyo n'atabuka nti mwagala kuleeta bukyayi mu baana bana ba mukwano temukisussa abaana mubeesonyiwe mubaleke buli omu akola bibye buli omu ayambala byesitabadde musanyufu bibyo nno kati nga tuvuddeyo eyo tuzeeko ewa kapo yaffe Anita Fabiola ne Mark Ronald Makombi. Congratulations ba sweetheart bazadde baby in fact bazadde ba baby abalongo baana babiri omwana omuwala n'omulenzi tubakungratulatinga nnyo bambi tebibadde byangu abantu badde batandise okwogera omugambo gubadde gususse Anita tazaalira musajja Anita ebintu byaffe walya byaweerere biki abakubyeko abalongo. Congratulations Nalongo ne Salongo tubaagaliza birungi byereere. Tugenzeeko ew'omukyala Fulfiga no tatudde azzeemu n'alumba omukyala Shamim Mayanja oba gwe mumanyi nga Zubeida bavudde nno ku nsonga za Kulusumu oba muyite Hajat Kulusumu okwawukana ne Akram Gumisiriza. Zubeida yavuddeyo n'ayogera nga bwe yamulabula biki bingi Fulfiga mwambukiddeko byatamuvumye olutalo lulaka lutandika butandisi luno Party 2 yino bayingiddewo beevumavuma dda nolwaleero bibino biwulire ka video kakano kewulirireko nga obutwa kona kalinga jinyere batawalizaako mu kyalo akakazi akusinga kamanyi nti kabi katuuze kakapema wansi kabeere n'akasajja kakakekewasiza kabeere kagezi katuuze olusajja lwako olina enkono eninga ensulu esima toilet
Tuja move manaka mubina kasajja ke kabi. Atuze cameraman we wansi. Muve ku Kulusumu. Nakalabe kaagala tutandika obutamu bwa customer. Obaka abatikanga mpafu mpo baka empewo yakayitamu. Tuuza olukazi lwo wansi olwo. Luyina akalungi kumbirikazi balenjala mbigazina. Enjala zona nyimbi west zilinga zibera mu mulyango gw'essabo. Katayagala kuwolera. Mwawinize. Si mwade mukolerera. Bayawukanye mubalye. Tebayawukanye. Funako gwoli okute. Anti gwo bacho badokolera bawukane. Kati genda wasakulu obafumbire akulamu. Gwo abadda waganye bawukane. Funako gwo wasa gwoli omwegale. Owewere. Obadde to baagala nga bali babiri. Bawukanye owulire essanyu. Ne byerabira nti bina biganda byabwe ebirenzi bina bichawe byabyo. Basasi demba kitamwe nga batukwana okamala. Mwendi ba kuyanga ensava kitawo limpita mama. Ongero manyira. Lwendi mwe ku nsava yange. Ojja kumbuza ngo fika mide mama, mami. Mwasame. Mwina baganda bamwe abalenzi ne muwagawa gange ebyekisirusiru. Ngate mukimanyi baganda bamwe abalenzi mane tebali perfect. Agagati. Botugamba tuba timu Akram. Timu not divorce. Hanti mubadde muwagawa eri wa bujingo, mwina ono gwe muwagawaga. Ono yalemera ku lujja. Alinga gamba nti yasookera ku bujingo. Naye adiba ekimala. Banga bamusuddewo nabanga tafunanga. Namwaga muchachi mujudde abasajja mwali ndata mwoyo musajja namujja ku lujja kati naffe tugambe Akram timu no divorce agano jikiriza muri amta tukipike tulusubula alwo timu no divorce timu basajja tulusubule muteka comment timu basajja tulusubule timu no divorce mujimusabagane Sigwa mwina kudiza mahala agagane. Tubere kwalo. Muna hatuona. Si akasola tana chafiriwa. Nsobola duta kula kati gweka suku ne masaidi kwoli. Nya dunia nya pa mu Lusenke. Nya kunya mu Lusenke ompulire. Nalaka ngobi. Siti ampalana. Olabi kompulya buli stomanyi. Ogezanga okunegomba nange netya. Nesanga bwesanze neitako. Eyo nga tuvuddeyo ate omwami Brian White simusanyufu eri Kasuku. Kasuku n'abantu bangi bamutabukidde Kasuku. Ono bamulangidde obwavu okugwamu. Bingi naye avuddeyo n'atabuka mu nnyiivu ayisiza mu Kasuku eggaali n'amulangira okusabiriza byatamugambye. Asaana obyewulirireko. Ensi yatwambolinga ne tuva ku bantu. Muleke okutuzaamu ebyo bamafiya. Gundi saagala kuddamu kumanyiira nze musajja gwe neesonyiwa. Muve ku bantu b'abandi. Kuntu bonosanga kino gwe nobeera ku kino nosanga ku kino kiki abantu mwagala bakwata ransom every time. Simanya ffe tulina obuzindaalo kankubuulire buli muntu yenna alina essimu wano ate buli omu asobola okwogera ne people are very busy making money. Kwe tulowooza nti engeri yo gy'onoonyezaamu ssente zo be buli muntu egyegeri gy'agenda okunoonyaamu ssente abalala tebasabiriza. Manis andi oli tukootya n'otuuza omwana wo wansi n'omukuba mbu talina ssente nga nawe wali osabiriza busabiriza. Omumanyiiko ki? Talina ssente. Gwasasula wenneebaka
gwasomesa abaana bange gwakola ki bwemba sirina it's okay but I don't want you to mix in other people. Bino bwaliwo byogamba mutalina kyama kyaleete ekyama ng'omukazi oyo mwebakako. Lwaki amanyira omukazi w'abandi? Aleete tepu. Abantu mubabuzizzaako obulamu because you can speak. Amawulire ago kambabuulire nno. Bajjanga eddanga bwe batyo kakati baleese no story bwe bati bye bakyayagala ne munnange bye tebikyatunda. Munoonye ebintu ebirala kubanga abantu tebakyatya boogerako. Ninze kintu ekinnuma ye kwe kukeera n'obambira omuntu bintu bibiri bya myaka biseeko n'abaana betwazaala bali mu myaka 8 era gwe byoleeta obologa ki? Fe tugenda buli kimu kye twabawanga tujjenga tukyogere nga abantu bibagasizaawo ebyo. Omuntu ali mu kunoonya hasoza abantu banoonya school fees zibabuza abantu emisolo gibaleeze abantu banoonya ebintu abantu balina ebizibu abantu babe balwadde oleeta gundi yayeebaka ku gundi 8 years ago you still bring that. You're too weak. Oli weak. If you want something from me ngamba uzonemerako wasoka kugamba simanya takyalaba Museveni simanya olumuya munterako ku WhatsApp. Let me tell you sente ze wansabanga tezasooka kuvanga wa Museveni. Okitegedde? Inze bwemba nakola ebyange nakola byange nganze. Ayagala obikola naye kiba kisima kye. Fe we clap for everyone who gets money. Gwe mutima. Tetugenda kubeera awo mbugundi sibe oyawo siba musajja wange musajja wo wawa. Musajja w'omuntu ng'omwa abantu oboogerako bintu bitali mu magezi. Nze nvaako nja kukubira bwerere nze. Nja kukukuba ebyaddala nja kukukuba. Nja kukukubaga amatama nkukubire ddala. Muve ku abantu tuli bakoowa abantu tulina ebintu byaffe. Oli bw'aba yasanga omuntu n'ayamba ku muntu n'amuwa kyamuwaddeko. Kiri fine. Si luyimba. Kati mbunange mbeera omuntu era awo entebe kakati nayamba nakola bwenti na bwenti that's what you want me to do that's what you want me to do. Eyo nga tubuddeyo kankulekere muzayika wato omwami ono anyenye kiwato baaba omulengera tewali amusobola mulengere oba osobola omwepikira wuuyo asinga n'abavubuka abato kale bambi mwebale kubeerako mwebale kulaba teweerabira okusubscribinga okulikinga okucommentinga n'okusharinga eno video. Thank you so much.